okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Ochali mukulaba Delta TV mukwano bannange omwami Joseph Kyakoze Kyengera Nsanji Buddo Kasenge Namagoma Busega wedda bogera kuno omukolo gwokka nga bagamba wali wa mugaga agenda okwanjula bannange yafunye omukyalo omulungi omugaga mubaleetedde badde babyogera nenga maleka muleete Yesu yebazibe mugaga Yesu yebazibwe nnyabo balikola omukolo Katonda atuwadde ekisa. Tabani wange bobo maliriza ojja ekiseera kitambula. Kadda kagenda tekalwa ate nzesawo olujja lwakuggwa olekutwaliremu. Omukolo gutambudde gutya sebo? Omukolo tugukoze Katonda abadde wa kisatu atuyambye. Ogutegekera bbanga ki? Ogutekedde bbanga ki? Kyegekedde omwezi nga gumu n'ekitundu. Nosobola okukola omukolo bwe guti olwo omwami omu yasulanga ssente mu kadomola okumala emyaka 2 gw'omwezi gumu n'ekitundu n'okola omukolo bwe guti teyayina Katonda nze mulina ate oyo kyali kasitoba naye sebo tuyanjireko ku Delta TV mu bitibwa byo byonna yenze Kakumba Joseph ndi musumba nsumba ekkanisa gye bayita Kasenge Miracle Center ndi lawyer ebitonotono byebyo nnyabo ebirala obireseeyo batagamba weewaana nga tebituufu omukyala nga musinkana ku ssomero mukyala namusinkana ku ssomero mugongeesesi simanyi batikyano webali baga abaana bo tabalabanga nze nali mukulu nali mu senior 6 ngali mu senior 3 lwaki waluma abaana b'esitirimaana gwe mwana yali mulungi kituufu okufuuka serious mwafuka serious ddi okufuuka serious twafuka serious nga maze university that is 2012 awo twafukira so serious nogamba oteeka omu ku b'embaga neŋŋamba nteekeddwa ng'oteeka obulungi bwe biki obye wamuzuula musebo Victoria mukyala mugumiikiriza adde engeri gyogeddemu erinnya eryo liddemu Victoria ng'oli lungi mukyala mugumiikiriza mukyala ategeera bannaye engalo birungi bingi ebimuliko tukubeera bakodo bwe mutyo omwana kyakoze tetubeera ffenna mugenda kutandika butandisobera mwenna tugenda tandika okubeera ffenna tandike ddi okugyewo bajjeyo ddi bano be bantu senga kibadde kisoboka mangu ddala kino kyolwaleero bannaye engalo ez'amaanyi tuzongere nebaza abantu bonna abantu abanyambye okubeezaawo omukolo guno waliwo abantu abakoze terraced okulaba nga omukolo guno guvaamu bulungi nkwebaza naawe Sharita nebaza abantu bonna abazze bantu bamperekedde ne bootegeka omukolo nga gwa ssente nyingi naye nga tolina bantu tegunyuma naye nebaza abantu bonna abamperekedde beebale nnyo beebalire ddala akagambo kobagamba kebaba beekumisa maka kagambo kembeekumisa kirungi balina Katonda awali Katonda buli kimu kisoboka ate buli omu agumire nga obuzibu bwa munne wange gwenno gwe tulinda kisumuluzo kirungi nnyo eri amaka bwe bali kulanga okyalaba Delta TV mbadde ntambula nga maliriza mu butuufu nga maliriza naye nensanga abakyala bannange mugamba mutya bulungi ani asinze onyuma kumwe mwenna kale ani alina akagambo kayagala ogamba abagole bannange abagole mbagaliza obufumbo obulungi mukama abakulembere mu lugendo lwabwe lwe batandise amina wafumbirwa naatera mugamba yangwe ayanguwe Yesu amuleeta jali wataliyo jali yangwe ajja kwangu tukwate ku Delta ajja kwangu wa mulinya amina abagole mbagaliza mikisa myerere gyokka bonna babiri mbagaliza mikisa wafumbira abononye sinoonya nina naye
ajja gukola obadde ku mukolo guno ajja gukola Hello bananga abafumbo tubagaliza omukolo omulungi bebale kukusalawo ne bakola ekintu kino mukama ababeere mu olina tolina omanyi kati twagala kukitoola tuza abafumbo bagamba kubeera na bugumingiriza n'obwesigwa eri buli omu munne bajja kuwangula tova ku Delta TV teri kigaana tujja kukwata ate nalo tova ku Delta TV nkwagala nnyo leka nkomawo obadde tunyumya naye nga bakyasobba ebirawo baneeta bigwayo katuddeyo tubibalage nkwagala nkwatira abaale mukubeko ngalo omwana wange Victoria njagala okwateka masiki yako eno gomesi yabadde yakusatu era nga blue ne silver gye yasazeewo okwambala agamba nti bino yabikoze okwongera okulaga omugole omwami omukwano gwalina era nga mu kaseera ako pasita we yalaze amaanyi ga mukama nga yawadde abazadde ebirabo nga byabadde bingi buli kirabo ekyebbeeyi yakibawadde ebirabo bino tubirye oliddamu kwetera musajja mulala yenna naye kumwana wange nganze apetaiti yange badde etuuse ku lulimi mpulira kituufu ekyo yajjange Fabricas agambye yongera omusabe ekirala agambye emmotoka nayo ajja kugikuwa Katonda bw'anaaba ng'akodde zengalo ez'amaanyi z'owulira Victoria ebirabo bino tubirye nga bakkiriza obyongerako abajjajja baffe bagamba nti enswaswa eteyanula tukolemu tuti taata abaana mu lujja luno bino byonna babitwala wabula ye mukyala we n'amwebazaako ensoso ng'ayita mu kumuwa emmotoka Mark II Grand nga kanamba UAY wabalagana maka galiko feva awo mugulire wonko ayingire mugulire ngulwaliere wanajumanga kale mugulira kati taata oba mmwe ku mirembe egyammwe baleetanga ki tebagiranga mapapaali amanene ennyo ag'obusigo waliwo neyagamba nti ajja kumutwalirawo erubbalo tuula Joseph ne Victoria mwebale kwagalana wano wendabidde abalina okukkiriza okutono mu sitaani alina amaanyi ku mukolo gwa pasa nga amasanyalaze gagenda sitaani talina amaanyi wabula bandigambye nti no umeme erina amaanyi era mbeewuunyiza nnyo ne bagamba amasanyalaze gayinamu kubane ku ŋŋombe olumya abawala bakuno kuba ku ŋŋombe kati awo osaasirira omwogezi eyakulembedde omukolo okuliko okugaba emmotoka naye talina kyagaba omusajja wattu njagala omugambe ebigambo bino kwasiiko geeno nga bweri enkola yaffe wano mu Buganda mu butongole nga nkusaba mu lujjudde lw'abantu bano bonna onfe Victoria abeere omubeezi wange ebbanga lyonna baganda bange banyiraze koko y'omuko yino gifunye era koko ddala se omuko neyanza mwanyiraze mukuwadde era ngenda afumbe ku mulundi ogwokusatu Victoria wabula erinnya lino linyuma Victoria yafulumidde mu hot pink saree era ng'essaari eno yabadde yakusala cake nga ne mu kaseera kwe bamuteereddeko n'empeta eyankusibiddeawo nga pasita agamba nti tewabaawo n'omu azanyira ku lubiriizi lwe lu Victoria lijje neyeebaka
waliwo nalirira ebyokweriisa ebyo byakumbaga musome esaala awo eyammwe yempolampola tasome esaala erwawo soma nfunda wano galwawo obugalo bassebo ne bannyabo kale metro jangu tutwaleko bino nga kuteekako empeta eno nankakasa sigenda kuddeyo mukazi mulala yenna gwe mukazi wekka gwenjagala era gwengenda okwagala paka kufa kwange era neeyama nja kutwala ne mu kkanisa abasumba batusabire mubuulire n'ennaku z'omwezi n'embaga ebeerewo ennaku z'omwezi z'oyagala tukube nnyo engalo ez'amaanyi mu kiseera kino amunaanika nsaba wensembeza akakeeka waneeno owakakeeka kaseekase wano ng'era bwe kitera okubeera yaleese yayambadde gomesi ng'agamba nti yabadde yeebaza omwami we olw'ebirabo ebingi bye yabawadde bw'atyo n'asalawo okumuleetera naye ebirabo eby'enjawulo ng'ayita mu kabbo ka muwala anti omuganda yalugera nti kabbo ka muwala kagenda kajjidde ate ne kakomawo nga kajjidde. Victoria ne Joseph oba Joseph ne Victoria amanya gamwe wabula malungi kyamuva mwesaana kozi high school love beyagalira mu ssomero nga bwe bawulidde. Bannange mwebale kwagala Sharita mutaawe, mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV, ate mwebale kukola mukolo mulungi abantu bekyengera, ab'emugongo, ab'ensangi, ab'ewa Kimese, ab'e Kasenge, mwebale nnyo kunsanyukira. Mukama ayongera okubakuuma. Bannange Joseph ne Victoria ddala muli so blessed and favored. Naye naawe ali blessed and favored tekigana kubeera ng'oleeta omukolo gwo ku Delta TV n'olaga munnange Mukama byakutuusizzaako. Mwebale nnyo abantu bekyengera okunsanyukira ku mukolo ogwo, mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga omukolo teguddibwamu. Kankutale mu kisinzo tukyamula mu programu yaffe olunaku olwaleero. naffe bwe tutyo bazzibu lira eddoboozi mukulike amakulu masebu ne banyama mukulike amakulu masebu ne banyama amakulu tugayitseemu kulikayo nnyo mukwano bali kubeera nga weeyunze ku programu yaffe ey'okwanjula n'embaga okuva ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 1 ng'olaba emikolo tukutusaako emikolo 2 kugamba nti nawe omugolo ayagala omukolo gwo tukulage ku TV enamba yange y'essimu ku eritera obooking okulaga omukolo ku TV omanyi kyekitegeeza ate naddala nga Delta TV omuntu abantu gye basinga okunyumira mu kuweereza emikolo munnange kiba kisanyusa ate era omuntu wo bwakkiriza ne bamulaga ku TV aba alaga nti akwagala nti era tatidde kulaga nsi yonna nti gwe gwatutte omukyala bwokkiriza kiba kirungi ate omwami wokkiriza kiba kirungi ddala nkwagala nnyo nze Sharita bambi jangu nsupporting ku Sharita Hair Clinic tukola ku bagole tukola makeup tukola enjala tukola facial ate era nga tukola ne ku baami ku Sharita Hair Clinic ku Nkrumah Road Mabega Club Amnesia oba ku kizimbe ku Nassa ewalinga eddwaliro lya KCCA omala okusupporting ayitako ne ku City Bridals babeere nga bakuwa gowns changing dresses maids dresses n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa City Bridals gowns ennungi ate nga ne bbeeyi ebeera yakuteesa gendako ne wakati omukwano gwange akuwa engato ali ku Skylight Shopping Arcade ayina engato gwomusuubuzi asobola okusuubuza ayina engato ez'abagole ayina engato zino zimali kupu ez'abasereebu kwegamba buli ngato kato agirina mukwano nkwagala nnyo tera nti programu yaffe eddako yey'ebyobuwangwa nga tulaba engeri omwana omuwala gye bamuteekateeka kagenda okufumbirwa nawe wosobola omuteekateeka togisibwa nkoze ne Shafik ku kamera Shafik we bali kubira ng'otutuusaako hip hop music buli lwa Sunday ssaawa 6 ogw'ekiro nitula nti abayimba hip hop mbambi balimu amagezi ate nga edita wange James Kazibwe nawe nkutumidde nnyo mama Uganda nawe nkwagala nnyo ate gwalaba Delta TV gwasinga Mukama akumpeere nnyo omukisa nze Sharita bye bye omukwano leero njagala otegere nti